zigenza okwera ssababiri ez'okumakya nga Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP amaze okusimbula okuva emityana gye yasuze ng'ayolekera disitulikiti okuli Kyankwanzi ne Kiboga gy'abadde alina okuwenjeza akalulu olwaleero. Okuva emityana okutuuka e Kyankwanzi waliwo kilomita 17 ekitegeeza nti emmotoka etambulirawo essaawa 2 n'ekitundu wabula olw'okuba nti enguudo za ttaka olugendo lutambulidde essaawa 6 nnamba wakati mu nfuufu ey'amaanyi. Ababooda bazivuza okuviira ddala mu bwekula kawunte wakati mu ssanyu eritagambika nga bagamba nti bo ku Kyagulanyi kwe batava. Bw'atuuse mu kabuga k'Entwe twasanze Namungi w'omuntu yamulinze dda n'abasaba okulonda enkyukakyuka. Abantu abasinga e Kyankwanzi balimi ate abalala balunzi nga kino kyeyolekera ku nnimiro z'ogenda osanga wamu ne faamu z'ebisolo. Ku kyalo Kikoma ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kyankwanzi Kyagulanyi gyakubye olukungaana olusoosera mu kyalo Babi Itungo Kyagulanyi n'egyewera Ossanyonyi akulira olwo oluvuganya gavumenti mu paalamenti basabye bannakyankwanzi okulonda NUP kubanga yerina ebiseera byabwe eby'omu maaso. Bwe mulina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka kiina ttandikira eno kubanga eno gye batuula ne bagaa nti tuyise ekiteeso kimanyi mwami Museveni solo candidate tuyise ekiteeso afuge paka lubeerera paka lwalifa ekyo mmwe abalina okukikyusa. Era nkimanyi nti emitwalo 39 abalonda bali abalala ku lundo tebajja kuddamu balonda kubanga ensonga ezibalemesa okuddamu balonda ffenna tuziraba. Ng'ayogerako eri abalonzi mu kitundu kino Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubiza abeeno nti singa banaamulonda wamu n'abo bonna abalina kkaadi ya NUP bajja kuba bakubye ebinyonyi 2 n'ejjinja limu. Tunuulira munno bw'olaba nga munno temufaanagana obanga temwogera lulimi lwe lumu manya ffe Uganda erimu amawanga gonna, erimu ennimi zonna, erimu ebikula byonna, ekitugatta by'ebirooto bye tulina ebya Uganda empya. Kyagulanyi oluvannyuma yeesudde mudde n'okwolekera disitulikiti y'e Kiboga bwe buwanvu bwa kilomita 5 era yonna gy'ayise abantu babadde bakwatiridde ku luguudo. E Kiboga atuukiddeyo mu maanyi olwa Namungi w'omuntu abadde yakulumukisa okuva mu disitulikiti yonna n'asaba abaayo okumulonda abalaga Uganda empya. N'enkomawo wano emyaka 5 egiyise n'olwaleero tewali kikyuse okuggyako okwongera okwonooneka. Bannange gibadde emyaka 40. Emyaka 40 tunuulira enguudo ze tuyitamu. Abakulembeze ab'enjawulo mu NUP basabye bannayuganda okubeesiga n'obuyinza. Tusobola kuŋŋamba tetulina makubo, tetulina masannyalaze, tetulina mazzi, tetulina malwaliro, abantu baffe bazaala bubi. Bwe bakuŋŋaana bwe bati bateekawo amasannyalaze mu byalo nadde gye tuli. Bwe bakuŋŋaana bwe bati bateekawo amalwaliro agalimu abasawo. Okwawukanako ne bwe gwabadde olunaku lw'eggulo olwaleero Kyagulanyi tafune kutaataaganyizibwa kwonna okuva eri ab'ebyokwerinda era enkuŋŋaana zaazikubye emirembe. Olunaku lw'enkya Kyagulanyi wakuŋŋaanako mu disitulikiti ya Kaseke ng'atalaagana okubajjukiza okumulonda. Ronald Kitanda BBS Terefayina wano mu disitulikiti y'e Kiboga. Oti webale Ronald Kitanda katukuzeeyo eri Pulezidenti Yoweri Museveni abadde mu bitundu by'e Lange eyo ng'ayogera